Nze nakunga abantu ne mbagamba buli wa Bobi Wine togenda mu nkuuka era nabeebazizza nnyo. Neebaze. Namanya nti twolekedde akabaate olunaku lwe twaweebwa amaanyi amangi nga ba social media influencers okufuuka ba decision maker. Mu ba decision maker twafunamu abajja nga balaga nti baffe era nga bwe baba boogera kizibu nnyo omulabi okusobola okubabuuka nti babulabe eri ekigendererwa kyaffe. Wakati nga tubuzaayo wiikisi 2 zokka tugende mu kulonda nga region ewali amasiga okutudde ekyoto ky'obuyinza omwagamba nti ffe twalwanyisizza omukolo gwayo oguggalawo omwaka oyo aba mulabe oba abeerawo ddala ddala. Takomye ku ekyo n'adragingamu n'omukulembeze ey'akaveeri okulaga nti ono omukulembeze wa bulabe nnyo eri sayidi eri ey'Obwakabaka. Abuuzaako ekibuuzo gye buvuddeko bangi temwantegeera so nga ate nabagamba timusomenga nnyo ebitawandiikiddwa era muwulirizenga nnyo ebitayogeddwa. What is power for you? Power, it is collection of power. When you are looking for the power, you need so many alliances, but the biggest ally gwe waalibadde naye bakugamba ti gwe wamulwanyisizza era ng'abyogera ayogerera mu linnya lyo so nga kyangu kyakukkiriza kubanga abadde akwekukuutirizaako. Obuyinza buddeyo mwe babumanyi, decisions ziddeyo zikolebwe nga abakugu. Mulijja ne munneebaza bwe ndiba sinnafa naye nga abantu abajja ba yes daddy yes babulabe nnyo kuba nabuuzaako gye buvuddeko ku Mukaitongwa mbuulira nga tonneekwekeredde. Obunafu bwange buli ludda wasaagala kumpaananga buwaanyi meaning bano ba yes daddy time egenda kutuuka olw'okuba babadde nga mu kifaananyi ekikukkiririzaamu wallahi yamu nga bakwokya ate nga kizibu abantu okubuuka nti bano bali mu kwokya. Nze yeekolera Itongwa mbaye wange nga nkeneka.